nze we nalonda ebyakafeero mu bibalaga ekitali kyakafeero kibe kyokka ne mulabe enkomi alivira ddala waggulu w'oluti gira ddala ennyumba y'omuzikafeero ngabwazigaba efaanana bwekyo so zijayonja buli kaseera yakuŋŋanyizaako ssente ennyumba y'omugenzi kafeero gyawunuza eno ye dipo omusajja gye yayitanga dipo nga munda eri wansi gye bateeka omwenge waggulu gye bagunywera naye bw'otuuka kati munda yeetemye kino ekiseminti emitayimbwa giri bweru kitegeeza ssaawa yonna egenda kugwa naye nga swazi asonda ssente agamba bulina kwayonja maka ga kafeero tetumanyi wa waayonja waliwo amaka amalala gayonja oba geegano tata gwe yalama omuziikamu nagwo swazi n'agusala tetumanyi ayagala ki era anoonya ki oba yakola ebivulu yatunda ebibanja n'omuti nagwo n'agunonoozaayo oli ye mwana bwe baali batugobya nti tetuli baawaka batugamba tumugjewo naye ogobe omuntu omulamu ogobe ne mayiti tetumanyi ki kye banoonya batubuulire ekitufu baagala ki kuba ebibugaga byonna babitunze babimazeewo olaba baatuuka n'osala ombuti eno yennyumba swazi yazimbidde emyaka n'emyaka ng'agamba abantu ng'asonga ssente zirongoosa nju ya kitaawo naye bw'otunulamu okuva wansi okutuuka wano olowooza olaba nti watudde ebbanga ddene balyoka ate bongereko kano kati kitegeeza wano basoloolezawo obusolooleza ssente nga buli wawulira nga ekivulu kinatera otutuuka nga asikawo okwo kati kano ke yasiseewo omwaka guno nga bw'okalaba kano kamazeewo emyaka nga yakazinyi naye ne wetuleka nabbo abaagula basigala bakozesaawo abataagula lwaki bakozesaawo baavaawa swazi waba tugamba tatunda amaka tubuulire abakolera ku ttaka lino bavaawa n'ekiroowa mu Buganda kitegeeza nti omuntu aba ayawula mu kibanja okwawula mu kibanja kyekiteekesaamu empaanyi zino kati baali bayawulamu ki bo batugamba baagabana simanyi buli omu naafuna yiika nnya bweba baagabana yiika nnya gwe olabye bwe baayisa egundi zino wawerawo yiika nnya
Amanya nze Nantongo Stella ndi muwala w'omugenzi Paulo Kafeero. Kati nze obuzibu bwange buli ku mwami Swaziniga ne banne okugobaganya bannaffe. Essaawa zino Swaza atugamba azimba nnyumba ya Kijja, ennyumba ndowooza mugirabye bwefaanana. Azimba teggwa. Tetumanyi oba kyafuuka kyakuliirako oba azimba kuba emyaka n'emyaka tulaba tebiggwa. Swaza agamba tatundanga mbalaze empaanyi oluwanyi luno naki mu kibanja. Bade manyi oluwanyi lujja ng'omuntu atunze. Tusaba gavumenti etuyambe tusobole okununula kitaffe kuba essaawa zino alabika ali mu buwambe. Era singa Katonda tuyamba tetukola DNA abaana abanadda oba bana babiri oba basatu oba bana basobole onunula kitaabwe kuba ekituufu omusajja aleka ali mu buwambe. N'ekirala Swaziniga y'ekituufu akimanyi kuba ayina kitaawe n'ensi yonna ekimanyi ewaabwe Swaziniga mu bibbo yewaabwe. Bw'aba yekyalinda nti tumale kumuzzaayo buzza nakyo kisoboka. Naye bw'aba takirinze yeewummuzeeko kuba tumanye ekituufu. Tosobola kuŋŋamba nti omwana w'omubwavu wa waka ate atali wa mubwavu si wa waka. Erinnya eryange nze Kasimaggwa Rosias. Nze mukulembeze w'ekyalo kino Busansula okwagalamiizibwa Kafeero omugenzi Kafeero. Kati ku bigambibwa nti abaana batunda epoloti basazeesazeemu omanyiko nti bakolerawo endagaano oba? Nze wange tebakolerangayoko ku ndagaano n'emu wabula nange poloti nziraba n'amayumba ngalaba gamerusa naye ebyo sibitegeera ebyo bali ku byabwe. Sirina ndagaano n'emu yajjako wange nenjiteekako mukono. Abakafeero babi nnyo batunze ebintu bya kitaawe n'olaba n'omuyembe bwe yawummuliranga ne bagusaana ne bagutunda. Omusajja wakati omusana gumwokya babi nnyo tebabuuza n'abantu kyo tebamanyi nti abantu b'ekyo bali baziika nga bakomeredde. Saagala kumanya babi. Kitaawe yali musajja w'abantu ng'ali omukopi anywa naye ku ndeku emu bw'ati nga Kafeero teyennyala naye abaana ogeri gye bajja nga bakubye empale eza bbeeyi tebatutegeera ebyabo. Amanya gange nze Justine Sekandi mukyala Angel Sekandi. Ng'ensonga gye tuliko ya mukwano gwaffe muganda waffe mwannyinaffe Paul Kafeero. Nsooka okwebaza neese kwebaza Minisita Balamu omulimu gwakoze gwa ttendo era taata Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Wabula nze Justine enteesa eyange bwe tumala okugyayo eggumba lya Kafeero ne tumanya abaana abatuufu nandisabye Minisita atuyambe n'eggumba lya Naŋŋanga liggibweyo balikebere ne lya Kafeero tumanye oba gyazaalwa kubanga Kafeero Naŋŋanga yamubola naye yali yakibiika ng'omuntu omugunjufu era yayimba nga alumiriza nti nze ndi Wankima. Naye bwe yavaawo bano ne babitinkuula mu ngeri ey'eki etanyuma. Amanya nga bulijjo Angel Sekandi omuyimbi wa Kadongo Kamu. Ekintu ekyo mu kusooka nali sikiwagira nga mmanyi nti oba oli awo wanaabawo okukkaanya nga wogamba nti musobola okuba mu kkooti omulamuzi n'abagamba nti mufulume mwegeyeemu kyemusalawo kitujja otutambulako ku lw'obumu. Naye abawagira omupiira mumanyi ennono z'omupiira guba n'eddakiika 9 ne guba ne extra ne guba ne penalty ng'ebintu birinnya enkandaggo. Olwaleero Paul Kafeero kyennyamiza kiruma naye nga byatuuse asaana n'aggyibwako endagabutonde ze olw'okuyamba omusaayi gwe. Ekintu kyo kirimu emirundi ebiri nti Paul Kafeero akyasobola okupakasiza abaana be mu bufu buno bwalimu wabula akyasobola okufuuka entabiro y'okubonaabona kw'abaana be oba ntegerekeka. So aggiweeko eggumba ekirala abantu baleme kitwala muntu alambi. Wano tumanyiddwa nti omuntu bw'atemulwa poliisi etwala mayiti ye mu ddwaliro naye bonna abaziise ku bantu abatadde mu ddwaliro nga bamaze okutemulwa mayiti ezo mayiti zikolwako.
kati kino si kipya nnyo kireme kwesiwaza bantu waba abaana bajosigala nga abaana oba ntegerekese n'abajja okugenda gye babazaala nti omwana asobola okuba nga olwaleero abadde wa Paul Kafeero n'asigala nga eggumba ligenza okuvaayo nga si yamuzaala naye nga ku sayidi yaffe tumutwala ng'omwana